Okay, a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kijja kusinzira budde ki video no wegenda kubeera nga kutuukirako abera Fahad Pro UG emabega w'emizindalo kubeera nga kutuusako amawulire ag'enjawulo bwe gatambula mu bitundu by'eggwanga yonna n'ebweru w'eggwanga era nga gwali eyo kyoyinza okubeera nga onkolera kiri kimu video oba ogifunye beera nga likinga sharingirako abalala comment section akabox ako kajja kubeera open wonna bw'olina comment yo tekijja kugaana kubeera nga okkirirayo obeere nga ogisuulayo wansi awo tubeere nga of course tuwuliziganya ku biki byogenda okubeera nga olaba mu video bannange wano wetulaga buli omu yenyweze akalulwako aka 2026 kandabikidde okubeera nga akagenda kubeera kanjawulomukko ku buno obululu obuzenga bubeerawo ebbanga lino lyonna bannange empalana efuuse empalana mu opposition abantu bongedde okubeera nga beewalana mu kibiina kya NRM the ruling party ate namo mulimu empalana y'amaanyi kwegamba oba oli wano ogenda okuwulira kino oba oli wali ogenda okubeera nga owulira kino kakatiko akalulwako akagenda kubeera nga bakayita bao mpitewo kakati twabadde tuli saidizeeyo mu kuziika Masaka munnange nga buli kimu kitambula bunnyo nga mbitegeera mu kuziika vibe etera kubeera wansi era abantu babeera bafokasinze nnyo ku nsonga ebeera yabaleese twabadde tukyali awo omukyala oba yafubutuseewa bannange omukyala yezze nga ali very smart ng'ayambadde t-shirt oba oyinza okubeera nga ogiyita overshirt n'atambula neyeeyongerayo bw'ati emabega we kwabaddeko ekifaananyi ky'omukulu oba w'ekitiibwa Mpuuga abantu maaso eyo tebasobodde okubeera nga tebalaba ki ekyabaddeko era tebasobodde okubeera nga tebamuwa attention naye olwabayiseeko bagenza okubeera nga beetegereza emabega ekifaananyi nga kuliko Muzeeyi Mpuuga yali kuli ku kifaananyi mulowooza olumbe terwayise olumbe lwayise era ensasagge yabadde y'amaanyi ennyo omukyala kata abamusuule mu seppiti y'obuugi era yawonedde watete okubeera nga agajambulwa sayidi ezeeyo Masaka munnange omukyala ono bwe yatuuse mu lumbe talina kiyanyize naye nga bwe nkutegeezezza omukyala ono emabega we kwabaddeko ekifaananyi ky'owekitiibwa Mpuuga ate abantu b'e Masaka balabika balina embeera etali nnungi n'omukulu oyo Mpuuga munnange mu kuzika kwe yazzeemu kirabika abantu abasinzeko obungi oba babadde basingako obungi ababadde bakibiina kya NUP era kino kyabajjeeko enviiri ku mutwe ne kibakulako ne waya nga bagamba nti oleeta otya ekifaananyi kya Mpuuga mu kuziika era nga awo obuzibu bwe bwavudde so ne babeera nga bamugoba nkugambye kati ne babeera nga bamusuula mu seppiti y'obuugi era nga bagenze bamulangira ne bamugamba nti mukama wo Mpuuga yavayo nabeera nga atulangira nga bwe tuli abale b'ebigundi ebyo nga mbitegeera Mpuuga yavayo ne munna Abedi Bwanika naga nti ekibiina kya NUP ekyo omukulu akikulira ensonga lwaki ayambala ovulombu amanyi okubeera nga akwasaganya ensonga ziri ez'ebinankani oba ez'ebisiike nga bwe mbitegeera so abantu bagenze nga bamulangira nga boogera ebigambo bingi nnyo mukama we yavayo nabeera nga atayogera kino na kiri era vidiyo ngenda kubeera nga tengikuzanyirawo obeere nga owulira amaloboozi ng'abantu bagenda boogerera omukyala ono era munaye owa booda yamutaasizza nabeera nga amugjawo mu lumbe era olwamaze okubeera nga ava olumbe ne lubeera nga lutambula bulungi nnyo ne baziika bulungi nnyo era embeera neeryoka ekkakkana naye nga bannaye abantu obukyayi we butuuse awo era ngenda kubeera nga nkuterawo ensonga ezo genda wansi awo obeera nga osulawo comment yo ensonga zino ozirowoozaako ki eza Mpuuga omukyalo ono kwegamba yabadde mutuufu ogenda mu baana ba NUP mbw agenza kuziika nga ayambadde ekifaananyi kya Mpuuga yabadde agenza kubasoomooza kiki twegatteko mu butongole subscribing akade ka notification kakoneko oleme kubeera nga osubwa amawulire kika bwe kiti nkomawo ne updates endala nnyingi nnyo fonna mulabe zino video temuvaawo nga tulina okuzimba amaanyi g'abantu kitwali tugezezaako mu kalulu akaggwa naye era mangu n'embiro cult leaderships ne ziyiiya ne zireeta enkola y'ekiwaani
nzirete enkola ekitimba bbula ne tumala ate nga tuzeeyo emabega. Bannayuganda tulina okubaddiza eggwanga lyabwe. Tulina okubaddiza eggwanga lyabwe nga bo bennyini tubazimbyeko amaanyi g'abantu nga si maanyi ga Ssekinnoomu, si maanyi ga kabiina kamu oba akakundi, wabula nga buli munnayuganda akkiriza okwogeraganya ne munne, nga buli munnayuganda akkiriza nti munnange mukulu mukuzze engulu eggwanga lyaffe. Olidde kakati kyetwava tusalawo nti tukole DA, the Democratic Alliance. Tulina okukolagana ng'abantu ab'ebikonso ebyenjawulo. Tubadde nga tukyogera luyi nti n'abagamba nti be balina obuyinza, ababavunaanyizibwako balina okwogera n'abo abali mu buyinza. Katugambe Baddombo, Bamukyala Lumumba, Bawanyoto, abali e Kyaddondo balina okwogeraganya ne bannaabo abali e Nakasero, ne bannaabo abali Entebbe, ne bannaabwe abali e Bombo oba Embuya. Kale nga bwolaba bano abaweereza tweets ez'enjawulo. Okwogeraganya okwo kulina okugenda paka wansi nti ab'NRM abali mbyalo balina okwogera ne bannaabo abali e Kyaddondo n'abali e Nakasero. Tekikomaawo abo be bali mu buyinza era batudde mu buyinza, naye naffe abaagala okugenda mu buyinza tulina okwogeraganya n'abali mu buyinza mu ngeri eyannamaddala etali transactional, nti oyogere ng'onoonya mulimu. Nedda bwe tugamba nti tujja amagye mu byokulonda, kati wawulidde ab'NRM abadde nga bagamba nti buli kimu kiri bulungi, be bali mu kkuba enduulu ku kalulu akabadde kawempe. Be bali mu kkuba enduulu, tebandikubye enduulu singa bawuliriza ddi ekyegamba. Bannaffe abannuupu abamu abagamba nti yaffe gooti twagolodde edda bali mu kkuba nduulu, tebandikubye enduulu singa bakkiriza ffenna ne twogeraganya. Ate eriyo abantu 80% abatusinga obungi bo tebagala genda mu buyinza, ate bali mu buyinza, naye eggwanga lino lyabwe. We have to take the country back to the people. So okwogeraganya okwo, emboozi eyo, dream eyo yaffe ffenna bannayuganda. Si nsonga oli wa DP, oli wa Jema, oli wa ANT, oli wa NUP, oli wa byabuwangwa, oli wa bukulembeze obuli traditional bwa kabaka, so ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo. That is fine. Gwe wekawo ina kuvaayo n'ogamba anze ebyo bemuliko nga bwe badde olaba bino ebyekawempe oba ebyokulonda. Twagolodde egundi yaffe tuva tugenda kukola protested vote. Fine, oli wa ddembe, ate eno si conscript. Mu effort ebyo bikulu okukolako ate ddi ekwaniriza 110 ku buli 100. So twabadde n'abantu 100 wano nga 5. Ate nga tulowooza nti list y'aba coordinators eteekwa kuba kumpi y'abantu nga 2,000 nga mu bisatu, kumpi abantu nga 1,700 tukyalina okubafuna nga bwe twababuulidde. Uganda yonna yabadde wano, naye ate Uganda yonna teyaweddeyo. Abakaramojja babaddewo batono, aba West Nile babaddewo batono, bannaffe okuva eri ewala Kigezi tebabaddewo. Okitegedde, tulina bannaffe Abanyankole twabaddeko na kitundu, wano mu Buganda nawo tetwaweddeyo. Osanga bannaffe ab'ebizinga ng'ebyebuvuma tebabaddewo. Ab'empigi bo tubayina bacoordinator bangi ab'empigi, naye olw'okuba nti nze ate yali akwatibwako nali nfiiriddwa bakadde bange ne mukulu wange nga ngenze mu kuziga, ngenda okukomawo coordination iyo neetabawo. Ab'empigi tebasobodde kwenyigira mu Greater Mpigi tugamba Gomba, Butambala n'Empigi. Era weesanga nabo basubiddwa, abantu bangi bakuba amasimu banayinga twakisubiddwa. Yes, kituufu, naye ate njagala okubulya ababaddewo ab'ebikumi 445 ababaddewo bangi basanyufu, naye eriyo era abatono. Gwate guno omulembe ogwatuka okugulirira abantu balowooza ku ndowooza ya lubuto okusinga mwoyo gwa ggwanga, mwoyo gwa lubuto okusinga ogw'eggwanga. Era n'abakulembeze b'ebibiina baguliddwa. Tobawulidde? Ng'oli mukulembeze wa kibiina, kibiina kirina ebigendererwa, kigamba nvuganya
mvuganya kiri ekikola bino naye olina agenda naga nti nze namaze dda kasita nafunye emmotoka kasita nafunye obwa minisita kasita nafunye sente so tetubyewuunya bijja kubaawo olinga agamba nange ennyumba eyo tugizikize naye ng'eriyo agamba nti waakiri ebyapa ebiri mu nnyumba ebyo bisirikiremu onoomukolera ki ye bwati bw'aba alowooza abantu bangi omuntu bw'obanga oli ku level ey'obuteeketeeke bwe tuliko okola ebintu bisatu. One, munno oyogera naye mu njogeraganya ez'emirundi gy'oba osobodde naye ati waliwo n'okugamba nti munnange ono tuludde nga tutambula naye munnange ono tuludde nga tutambula naye Yesu wadde sisobodde naye ekigambo ky'okukolera omwana embaga ng'amaze emisomo sirowooza nti kinaamunyiiza olidde sirowooza nti kinaamunyiiza ekigambo mbadde nagenze nabbingo owulidde mwanje alinayo abaana nange ninayo abaana naye azze mu budde bwefe ty'omwana wo mukwatirayo kamuteeke mu motoka kasantute emotoka Alphard nene kubanga mwanje tukwatagana bw'avaamu n'ayomba lwaki omwana wange wamugjeeyo naye nga mubadde mukwatagana yajjayo ababo naawe n'ojjayo ababe well aba n'eddembe okuyombesa era n'oyiga n'ogamba wange sikyaddayo kwetumiikiriza oba okitegedde newandibadde nga mubadde mmanyi nti mwanje ye munywanyi wange kakati ndowooza kwaba batonotono bwe muwuliddeko kubanga b'abantu babadde bangi bali mu category ezo. One, waliyo omuntu omu nga mumanyi ababiri nga mumanyi tubadde tutambula ekigambo ky'okukolera omwana embaga omwana waffe embaga oba okumujja ku ssomero tekijja kumunyiiza naye n'omaliza ng'olaba nze wakoze oti ekintu kino noga okay n'okiyiga naye ne wabaawo n'abo nga n'okwogeraganya mwayogeraganyezza naye ng'eriyo omulala akyayagala embeera eno etusigaleko nga naye amusoseesose bw'aba amusoseesose n'amugamba nti ebyo genda obivumirire nja kuwaayo nakano kakati gwokola ki abo tujja kuba nabo nti amasimu gaagala kututta okuva ebweru w'eggwanga okuva mu bikuuso ebyenjawulo era ng'omukulu bwe yayogera wano principal coordinator naga bannange wadde tuwaddeko bano ebinaamwa n'omusobyo naye ekyaliyo abantu bangi twagala abanacoordinatinga abasomesa abanacoordinatinga abasawo abanacoordinatinga abayinginiya abanacoordinatinga abantu wa trade groups ez'enjawulo abanacoordinatinga abali mu diaspora kati mu diaspora bw'ogenda mu Buwarabu bayitirivu Australia bangi America bayitirivu tujja genda mpola era n'abaga nti mu weeks nga 2-3 tugenda kudda ate tubongera lisi y'abacoordinator abalala mwana wattu bakuba amasimu okufa obufi baga waliwo n'abali mu bitundu bano baga nti ate nze ng'erinnya lyange mwalireseeyo tugenda bonna kubateekako kubanga kino kya munno mu kabi kino effort ya ffenna kuzimba solidarity nene tugenda baleeta tujja kubasoma abawulira nti tebaagadde era bo tujja kubaleka tugende DA jagenda maaso oba mukaakunze ndi nayo oba siri nayo mu bintu DA byalangiridde wano saawuliddewo kyagamba kibiina kyonna nti temugenda mu delegates conference oyo akyogera bw'atyo aleeta obujulizi principal coordinator atuse naga nti twagala n'ebibiina partner organizations neba prospective partner organizations bagende maaso n'okwetereza munda waabwe n'okukola internal democracy abo kale naye tusobole okukolagana ku bintu bino ku bye yayogeddeko temwabadde mu kigamba temukola delegates conference wayagambye n'ogamba DA tegenda gaba ticket abagenda ogaba ticket bye bibiina DA kubanga tuli mu process ya kuddiza ggwanga bannayuganda abannayuganda abazimbiddwako amaanyi bo banaaba baddembe okuwanda eddusu ku bintu ekibiina kyo naawe ng'omuntu sekinoomu byokola oba obutabiwandako ddusu kakali ate ekyo ekiseera nti kinabona kutuuka bannaffe ate ebyokufrustratinga processes zaabwe bivuddewa twabadde wano n'abamu nga b'NRM tewabalabye wano ab'NRM nga sinaba bwe bayimiridde twabadde wano n'abamu nga banuupu tekyaganye DA ng'ekola omulimu guno bannalukoola kukola ki kugenda maaso kwenyigira mu bululu n'abamu okuwangula oba okugwa si bwe waawo kandi no bannaffe baleme kuinterpretinga kino naye nze ndowooza ekiriwo kaakati ekituufu panic ku bantu abadde balowooza nti baliira mu kavuyo
abadde balowooza nti abantu kakati baggwamu amaanyi babanuunamu buli nsa yatwanyi twonna n'omusaayi balabanga tugubaddiza abantu batandika okutya era bw'ŋambye wano mukwano gwaffe munnaffe munywanyi waffe Siranda gundi zaakoze okusooka Siranda tabeeranko wa DA ekyokubiri era bwe twamulaba endowooza ye tetumukakangako nti ajja afuuka owa DA naye ate tajja kufuga ba DP bumbula aba DP obutagendako mu kusaba kuli Lubaga aba DP obutagendako mu kuziika aba DP obutagendako ku bintu ebituleeta awamu ng'eggwanga ekyo kijja kuba kizibu nnyo era kamulabulirewo akyalaba bingi ebizibu bw'abanga ebyo byebizibu bye atufukidde polisi wa kaadi teyayogera na kituufu kubanga ayagala ki eggwanga tulina tulitya tuteeka mu katyabaga tunyiga eggwanga lyaffe olw'ebyobufuzi ebya kaadi era abantu babadde mu struggle bwe mulaba eyo mutambula nabo abali mu struggle yenze Kakembo olumira mwoyo akugamba kabulengana kaadi ekituufu kyekino bwe oyagala mpa kaadi otayagala lekayo bannayuganda beetaaga ekituufu bannabyabufuzi abanene abantu badde batulaga ekkubo batidde otulaga ekkubo kubanga baagala kaadi bo baagala babeere mu buyinza babadde mu struggle anoonya kalimu awerera abaana be ali mu struggle eyaddala yenze Kakembo oba ndi mu palamenti oba siri mu palamenti nina okusigaza vayu zange nga Kakembo nga munnayuganda ng'omwana wa Buganda sisobola kutyobola Ssaabasajja Kabaka olw'okubanga njagala kaadi nebanga kwokutte kaadi mu ngalo bwoti n'otyobola Ssaabasajja Kabaka ngenda kukuba ekikonde kaadi yofena tojja kugiika lwaza mbeere waka nga nnima emwogo gyange nga Ssaabasajja Kabaka akimanyi tinayo omusajja enjasaliddu Kakembo atalindyamu lukwe mu bulungi oba mu bubi abantu bakalese n'okuvuma bishop nina okuvuma bishop okulaga ensimbu ndi mu struggle bampe kaadi nosanga abasajja aboogera Oluganda bali ku social media bayisa mu bishop egaali bukaadi ebyobufuzi babwe ebyo Mukama asaasire yajjanga omulemberembe Paulo kanga Ssemwogerere tyabinsomesa ffe batusomesa ebyobufuzi ebyokuwa abakulu ebitiibwa ebyobufuzi ebitasosola ebyobufuzi ebyokusaŋŋanamu ekitiibwa buli omu ng'awuliriza munne Paulo kanga Ssemwogerere Mukama mwekimula ekyemirembe nze nali makire nga nkyali mwana muto myaka 22 naye nga mugamba ekyankwetaga n'olukiiko Entebbe sawa 10 nga ntuwa ku 45 yohammones nga takujooka nga takuyisaamu maaso nga tuwaŋŋana ebitwa mu DP tetwalina buyinza mu Democratic Party but we are proud Democrats ng'otambula ku gamba tetuli mu buyinza but we are proud tetulina tofaali yetugatta ku ggwanga lino indeed tulirina abakulembeze abalungi bonna mu ggwanga lino bava mu Democratic Party naye wangudde ekyo ekawempe mwana wa Democratic Party geni eyeyange why tulumala ofuna abakulembeze abateketeke ngaabo wakwasiza obuyinza ate kobati oboola ng'obalangira mu abadippi mwate muli balugezigezi mwate biki mwemanyi nnyo mwate muli bateeketeeke ogwo musango okumanya musango okuba omuteeketeeke musango okuba simaati ebyobufuzi ebyokujogajoga abantu fe abamu byebitunyiizizza yogera ku nnambooze ne muwanga nawogera n'ekikyamu nga nze akyali kasanja akamu ŋŋambye kandi oba ogimpa olw'okubanga nina obusobozi ne nina okwogera ekituufu mu ggwanga ne Uganda tulina okusomesa bano abaana abato bano balabere kuffe ng'ekyokulabirako ti omukulembeze omutuufu a true leader must be seen to offer leadership omukulembeze omukkiriza obwana bw'okulembera bukulembere oba ofuuse embaata tuli mbaata mwatonda nga mukkiriza mbu ate ffe tuli mbaata nti ndimbaka palamenti ate gwa noze nkukkirize gwoba onkulembera onage ekkubo olumasi tali mukulembeze nti eno mu Buganda omuntu bwakula n'amera envi aba n'ensa omuntu kasita amera envi ne bwoba oyagala okukola endagaano ng'ogula ttaka gweta ku kyalo siye mutaka kubanga aba n'amazima naye omuntu kasita akaddibwa natandika okupalapalanya natandika okukuba abaana be n'abazzukulu kibooko kubanga tayagala kuva mu buyinza gwe mutawaana omunene gwe nnina mu kibuga ky'Entebbe ogwetaaga mujje mutukwatizeeko tobe nga jjajja tumuwummuza alabe ku bukulembeze obwabateeketeeke bukola ki bwe bufaanana
twagala nnyo enkyukakyuka mu ggwanga na Uganda. Ffe abali ku ludda oluwabuzi oba oludda olina okusomesa Museveni ne gavumenti ye, tugamba nti naffe twetaaga ekisigo okuba ekirungi. The opposition deserves better. Weewaawo tulwanyisa President Museveni ne musajja we batuviire emyaka 4 gimala, naye naffe tulina okuba nga ate tweteeseteese bulungi okutwala eggwanga lyaffe mu maaso, bannayuganda banyumirwe emirembe n'enkulaakulana. Munnayuganda ayinza okukubuuza ekibuuzo, mwagala okugyawo jjajja tukalakasa emyaka 4, naye mwe mulirwedde okutukalakata emyaka 10 mu mirembe. Awo ne nkugamba nti naffe ab'oludda oluvuganya twetaagamu ekyo ekisigo okuba ekirungi. Tukkiriza wakati nga tulwanyisa Yoweri Kaguta Museveni, ffe ab'oludda oluvuganya ffenna okwetunulamu ne tugamba ani kuffa omuteeketeeke omulungi, ani kuffa alina ssatabuzooba, ani kuffa anaagumiikiriza bannayuganda mu bugezi bwabwe, mu busiru bwabwe, mu mbeera yonna anaatwala eggwanga lino mu maaso ng'ate tuliyagaliramu. Tulina okutafaanako sengavuddemu ngaddemu. Omuteeketeeke Mathias Mpuuga, nina okukkiriza nti olina omulimu munene mu ggwanga lino, okuteekawo obukulembeze n'abaana baffe n'abazzukulu bwe bayayaanira. Olina omulimu munene okuteekateeka bamwana bano bamusaayi muto. Ffe twafuna omukisa nga tukyali bwana buto, nga tuli e Makerere, ne tutako mu bisaakaate ebya UID ne bagaana Nkoba za Mbogo. Era twatendekebwa bakitaffe ba Paul Semugerere, Mukama mu ekimuli eky'emirembe, n'abalabo n'abasajja abalina ensa mu by'obufuzi. Akabaata akali mu ggwanga sirabawo abavubuka abato kati nti ddala bamanyi gavumenti ekitegeeza n'obuyinza tekitegeeza nababukwata butya, era bw'oba obukutte olina kweyisa otya. Tuyinza okava zengavuddemu ngaddemu, ne tubuuka mu kyoto ne tugwa mu flying pan oba ku bibiri, ne tuva mu flying pan ne tugwa mu kyoto. Bangi batubuuza mwagala okujja Museveni, naye Museveni kana akakola bulungi ate mwe mukakola bubi. Tumuyizeeko biki ebirungi ate tumuyizeeko biki ebibi, tubigamba abaana baffe nti ebyo ebibi kafuwe temubikolanga, n'ebino ebirungi mubikole, ate tugatteko ebirungi ebyaffe tutambuze eggwanga lyaffe ligende mu maaso, Munnayuganda yeesiime. Maliriza nga mbategeeza ebyobufuzi biringa bufumbo, omugezi ennyo tabibeeramu. Ebyobufuzi olina okugumiikiriza, ebyobufuzi olina okwefiisaako, you have to die a little, okyetaagisizza. Ebyobufuzi teba byakasajja fuba, musobola zabika emipiira tezitambula. Emmotoka bwebika emipiira ekwama, Omuganda si bwagamba kasebika emipiira ebyokoze eki, naye embeera kasajja fuba zabika emipiira ze musobola, tombuulira agende, tolina kyotugamba. Eggwanga lyaffe liri ku time bomb. Gweyagala okulwanyisa yeyegwe yababe abalungi n'abagezi, abasiru n'ababi. Bw'ogamba tuyagala mulwanyisa bw'omu mugguse, simanyi ba miracle kyamagero okuva wa Katonda. Tulabye tulina okwebuulirako nga tutandika olugendo luno, buli omu okugumiikiriza munne. Mwenna Bannayuganda abaliwa mu bugezi wange, mu busiru bwange, bwe mba n'ettofaali lyekugattako tugende tujjeko nakyemalira atugalakasa emyaka 4. Nze Museveni mulwanyisiza okuva nga ndi muto, nakati nkaddiye nolwanyisa Museveni, era simanyi nti nditwakoleyo ku mmeeza emu ne tuteesa, tekiribaawo. Nembiwulireyo abatamanyi bya bufuzi mbu oyawukana naye mu ndowooza mbu olwolidde olugezi wa Museveni. Simanyi oba musisinkana wa? Nze
ensula naye entebe nezikugambye nekwendaba nga ayita wano nzibiriza nemwitako nga nzibiridda mala kukukeri nentunula nemande Museveni akoze eki mutabani we asula ntebe naye mba nyenjedde mu bbaala nemusangamu kubanga ebbaala zaagala nnyo era nga samulengera bwendi nga nfulumirawo mukitegeke nolwekyo mwabali wala abaaleero mutandisa olugendo mulina bangi nyomekubereko mu ngalo abatukalakasa emyaka 4 batandika 27 bwe batugamba batandika 2 naye mwe muli bangi nnyo mube bafumu abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.